President Museveni teri kigenda kuvuunika gavumenti yo nga kwagala nnyo ntobazi kusinga banna Uganda. Abantu babbye eggwanga lino billions and billions of money bali mu kuyinaayina. Naye omuntu akoze emyaka n'ebisiibo n'azimba akayumba ke ku ntobazi ze mutaawa na boundary. Zino entobazi mwe bennyini abali mu gavumenti mwe abaziguza abantu. Abantu bano bajja batyo okwesenza mu ntobazi. Bumba mukkiriza nti ddala temwazi wa security na boundary. Abantu tebamanyi biki ntobazi bye bitegeeza. Ekyokubiri, entobazi ze mwogerako za banna Uganda. Nammwe bennyini mukolera bantu. Bwe babasazeewo nga we basobola okubeera lwaki temubaleka? Uganda yammwe. President Museveni tetukuwagirangako kunyigiriza abantu. Omuntu akutte emyaka 10, myaka 2 azimba akayumba n'okasaanyawo mu lunaku lumu nga tomuwadde na transport ya mutwala jadda. Kale mubaddiza omusolo gwe mwabajjako nga bazimba amayumba ago. Waliwo yafuna ebbaati ery'obwerere nga waliwo ne baminisita babba amabaati bayinaayina. Naye omuntu azimbye mu ntobazi ate nga wasobola mu ggwanga omutali mirimu, mu ggwanga mwe mumanyi nti ettaka abantu balyezza basula ku mayiika na mayiika n'omenya ennyumba ya muno nti eri mu lutobazi. President Museveni tugenda kukwabulira ssebo, ffe tetugenda kukkiriza kugwa naawe. Bw'oba bwe wawa emirimu nga bwe wassa mu mawofiisi bakolerera kugwako tetugenda kugwa naawe. Nze President Museveni ngenda kukwabulira misana. Toyinza kumenya mayumba g'abantu bannaku nga tobawadde wadde transport abazza mu byalo. Ye mu byalo baddewa. Mu byalo baddewa. Uganda yaabwe n'entobazi zaabwe. Lwaki bwe temubaleka? Kubanga Uganda yaba na Uganda. Bwe babasazeewo kubeera mu ntobazi musango ki? Bwe basobola. Bei y'ettaka mugimanyi mu Kampala oba wonna. Mwali wako value nti ettaka eritandikibwako 5 ku 10 ligula bweriti. Naye ettaka liduumuusa abantu tebalina mirimu. Naye beegomba okubaako we basula ewaabwe. Entobazi ze mutaawa boundary nga n'abazitunda bali mu ofiisi za gavumenti okeera otya okudimolishinga ennyumba y'omuntu mazima ddala. President Museveni tetugenda kugwa naawe. Abantu tubakwagaza tubabuulidde enjiri byokoze mu Uganda emirembe gye waleeta n'ebirala. Naye omuntu atalina mulimu ng'alwanye okuzimba akayumba k'emyaka 2 n'okasaanyaawo mu lunaku lumu nga tomuwadde na transport na jadda kati baddewa abaana baabwe nabo bennyini. So President Museveni tetugenda kukkiriza kugwa naawe. Guno omutima gw'olina tetugulabanga tobeerangako bw'oti. Uganda teri mu lutalo. Kale abantu mubaddiza omusolo bagendi 5% ku ssente ze mwateeka wano ziizino kuba seminti kagaba amabuloka kagaba omusenyu kagabeera amatafaali kagabeera amabaati wadde emisumaali. Gavumenti eyinako omusolo okuva ku mafuta agabireetaawo. Gavumenti ebeeremu ekisegambe atubawaddeyo percentage bweti mugende mutandika obulamu kuba abantu abo bazimbawo nga muliriddawo. Bennyini abantu bemuteeka mu mawofiisi be bafera abantu ne batunda entobazi ezo. Entobazi ezitaliiko boundary ozigoba otya mu Uganda talina wasula. President Museveni totuukangako wano. Bandibanga we bateeka mu mawofiisi bakusiibula naye ffe tetugenda kugwa naawe. Era General Muhoozi Kayine Rugaba ssebo kwata engabo kano ke kaseera. Tetukyalina bwe tuyinza kutembeeta General Museveni ku bino byakola abantu mazima ddala.